Tuli ku 4 points nga bulijjo. Omanyi munne wano sitera kujjawo olw'omukyalo ono yandeesera nze mbadde mmanyi. Bayinza n'okukwatirawo olw'ennyambala. Bayinza n'okukwatirawo olw'ennyambala. Nyambadde bubi Nedda gwe kirasi y'abantu eri wankati abalugoye lwa Ameria. Yayingira ki? Ameria obadde smart banna. Aba. Oyo designer. Oyo ye designer. Otegeera. Olaba nze abantu kye mbagamba abakyala abali eyo. Okweteekamu ssente. Sigamba nti ogenda osaasaanye naye yambala ebintu ebikunyumira. Katulaba Ameria. Engoye muziwa obudde. Oli muddugavu oyambadde kikkala olinga agenda okuziika. Abantu balinganga buli kiseera abagoya balugu. So guys, get time. Mubuuze ku Ameria. Omanyi abantu mu Uganda ano kati waliwo anyiize. Ameria olugoye nga lumunyumidde. Beera gaki. Bambi. Funa obudde mpola mpola omwene boxing nomugende nti olugoye olwo nga lwakunyumidde. Ate n'ekirala eno gye tuliyo na bakwano baffe tuliyo na bamulala ate omuntu abeera eno n'anyiiga nagamba lwaki batudde ekyo kakulabe kulina ejjuniya kakulabe naye kakati n'alibadde naawe nga toli bukyali weebale nnyo ye jjuniya nsolo yes naawe era oba oyagala naawe weetegekedde omukolo wagwetegekedde omukolo nagwetegekedde olw'ensonga jjajja wange mukulu nnyo mu bulamu bwange kitegeera kyova olaba nga buli kimu kimwagaliza tobulanga abantu kibewuunyisiza mbu ate lwaki omuwadde 17 kino ekinnuma nti tasobola kugikozesa okitegeera bambi ate awo wewankabizaawo omuwadde iPhone 17 jjajja naga ayagala mapeesa ne mugamba jjajja kankuweemu eyange nze twala ki okola simu kijuni okola otya okola 13 Sister nnyo wansi ebbeeyi akwata 13 16 ate tateekamu yadde ekikumi ono naye nga lwaki omusajja mulungi ateekamu zaaki nteekemu ki gw'owoomawa gwabyembooza era abalungi nga you are sweet era tolina kumenyekanya nowatonoolera yes Ameria gati Junior is a handsome kati era waliwo era gwe kirumye naye bamikwano pulogulaamu eno tetugitambuliza ku mpalana exactly seegulira masannyalaze ennyumba gye nazimba saagula wadde seminti byonna bampa biwe kati mungeye bulungi nkuba oluseke bo bakuba olupayipu abantu Ameria teri abawa yennugu newe basabiriza batya ne mu kyaki tebazibawa tawate waseyo okuddukira abali mu bwetaavu so fe jjajja muntu mukulu mu bulamu bwaffe because abantu abakyalina bajjajja baabwe mubaagale ate mu busobozi bwo Ameria owasobola omuleeta ku 4 points ewammwe waliwo ka restaurant akawuli okumpi woba otwala jjajjaawo mu busobozi ki bw'oba soda omugulira ekindaazi ne donuts n'omugattira ku kasoda n'omugaa jjajja I love you omanyi obuntu obwo obutono butengule mmeme era mukama amanya nti kivudde ku mutima obusobozi kati gwe wano obusobozi bwe bubadde iPhone 17 tulidde tunwedde kati ababaddewo tulidde ne tukola ki netubwegera ne tulya kubanga ekifo kino kyo kya bbeeyi bambi buli omu kyeyandisaanye okwagala okukola omusajja ngo yali ku kamera muzza bw'obwana akuleta wano mukyala ntasobola mmuleetawo tubireke igwe naawe era tosobola tukireke makindi ewali kweyo woba ogezesa emikisa gyo wama Ameria obadde okyatugamba Ameria oleese jjajja ku 4 points onekanekanye zino sindabirwamu eziri lwaki kibi asi kibi nze ngaza omuntu kikwewunyisizza jjajja n'omuti kyamukisa mubi jjajja maama wange saamulaba kati ekyo tewamulabako kati nze jjajja wange omulaba yanfuna nina emyezi esatu kati gwe kubisaamu akafaananyi olaba yibula saawa zino twesanze bukulu naye kizibu nnyo okuwangala n'omuntu emyaka 5 musanvu olugira oyo yantama ekyo kyantama kati saasira oyo eyanjola kuva ku myezi emeka tanyigirangako tanvumangako tansobya simusobya ate sisobya ekitegeera kati omuntu bw'ati omurespectinga buli gye tukoma okula tweyongera okwagala abatwagala Kabula banga mbeera nnyo ne Julio ne mugamba yagala nnyo omuntu akwagala
kubanga ekintu ekyo kiri very expensive kizara kwade kigura sente andi kati jajja ngambi abeera busega n'omuyisa ku hoteli zaawo zonna eziri awo wonna obadde oyagala eriwo anti obuzibu obuliwo nti nsula muyenga aye atubulira obadde oyagala eriwa fe tulonze eno gwe linda owoojo jjo mmutwala naawe omuyina webusega nti eriyo zone gyoba omutwala tajja kutumalako nnyo mirembe mukwano buuza ku bibuuzo ebitegerekeka bwe ate n'omuyisa eri jjajja ajjidde mu Range Rover eri tinted abadde anaaziraba atya zoogamba ffe tumanyi wano alla waaba akyatuwadde obusobozi bwawo bwe tujja okujja mukwano kuba era tuwasobola kikunyizizza ku kinsanyudde okufa obufigo akyeddeŋŋana kubanga atandise mbwe ate neebuuza mukazi wange ate nenkuzaamu obufaananyi mwekobanye n'Ameria nedda wali emakindi fe wano wetusiiba n'Ameria nagwe muvubuka gwe olayika olina engeri gy'ondabamu olowooza nkyali oli Junior omukadde lindako tumale birthday ya jjajja onfune bulungi nze sikyalina budde I don't have time fe Ameria gaye nti kati obudde tubuwa batwagala ate munnange onyumirwa nnyo obulamu buli lwozuula abakwagala n'obeera nabo ekisookera ddala nze kati nze guno omwaka nga ngenda neŋŋamba mikwano gyange nga toyagala kwerumya mutwe enabongo kitundu tegeera embeera z'abantu otegera buli lwotegeera embeera z'abantu onyumirwa Junior waliwo omuntu kyayinza okukola ekikukyakunyiza kati mpozi ngosazeeko obusajja naye bisigadde onkoledde Saturday onyumidde onkubidde akagoye bakali mu meka kano kubanga nange mbadde njagala nnyo engeri gye gali amazaalibwa ga jjajja kubanga mukulu nnyo mu bulamu bwo kalinga mu nsede meka kano munanne yazimpadde yalumpa olugoye luno yalujja US simanyi nnyo base engoye za mu America tubadde wali Junior n'agamba kano kajja nnyumira Chozeni Buladi naye Junior Chozeni ki ogamba kajja nnyumira Chozeni Buladi sinnabyogerako naye owayiriza mwagala nnyo empalana ku bantu era onoonyeewo okubira omutwe Junior ayamba nakoowa entalo nze omwaka guno bannaffe tulina batwagala ebintu ebyo ebitonotono abantu betubuusa amaaso ate be batubeereddewo Ameria ayambye abantu bangi mu nsi abamu bamu appreciate abalala tebakoze ekyo which is part of life tetwagala banenya naye ate tubuusa bano abantu abatubeereddewo naye naawe olina abakubeereddewo naye ng'obayisaamu eggaali ngamba kola ki totwonoonera lunaku saga throwing in amanya g'abantu so wama kyembadde baga abantu abali eyo nomuveeko ti abantu abatuli close hausigalo Ameria yagenda naga nti obeera n'awusigalo n'ogabira abantu Christmas naye newerabira n'omugulira olugoye kyokka bw'olwala yakubeererawo abaana bo bamulekera kwegamba yakufumbira obulamu bwo bwonna buli muki naye n'ogaba ssente ye n'omwerabira naye nga bagambye nti oli mu kisenge tossa awusigalo yagenda okukwata essimu akubire ki ambulance so bambi to appreciating abo abantu abatubeereddewo ate n'abasazeewo okutukyawa nabo tubawo omukisa nabo batukyawe kubanga nze mu nsi I believe tosobola kubanga osinga bantu ate n'obalemesa n'okuwala n'oba mubi nnyo kolako kimu basinge baleke kale nze munna gwe batawalana yasigala mu lubuto lwa maama we ku nseko n'abantu babula kyebakuwalanira olaba naawe atalina kyoli bakuwalana gwe ebyo byayogedde bye bituufu bannaye Ameria anyway tuli ku 4 points bannaye Director Tamale mirundi Junior n'omukyala Ameria tuzze ku celebrating birthday ya jjajja era sooka omwebaze nti Ameria yebale kunyirira mwaka ku mwaka bannaye kyokoze nze nkwebaza ate sigwe guno gwesoose okuba nga nkwebaza olabika bulungi ya omukyala sente azina ate mukakkamu gwe mulungi
bwe twaleeta Range Rover ne boogera yaje Wadde era si ye ejja kuddayo mu mwezi gumu n'obatunuulira naye abantu muli babi tugenda mu emyezi emeka kati ng'ekyaliwo egenda mu mwaka tugenda nno naggula endala zijja zindye mutabani w'omufu naye munange olaba kyenamaze olaba mu bulamu bw'ensi eno tossa bwongo ku bantu kubanga omuntu gw'otayagala ayinza okutta ayino tegera kubanga oba okyali ku jjuni yogira ng'ayingiza emmotoka empya oba okyamuliko nga kino kugamba oyinza okufa ekiriwo kyonna olina concentratinga ku bikwatako agakatona mu ggulu omuntu ajjafa pressure ajjafa pressure kati siyinza kulumwa Ibra nti oba olina kino oba oli akikuwadde oba takikuwadde oba biki ebibyo biba bibyo n'ebyange biba biki n'emirembe olina mingi anti mukozi Ameria mukyala mukozi ekyabantu kyebatamanyi abantu bagenda ne balaba abantu mulamu bwe balimu ne balowooza ati bakedde ku makya ne babifuuka abantu bakola just gwoba olemeddwa kumanya nti omuntu ono akola kyo banja tulina ekintu ku social media abantu balengeza nnyo abantu omuntu walaba Ameria nagaa leero ono n'amutwalira awo but you don't know the person how many businesses ayina you don't know the time they invest tomanyi bantu bamulyako otegera so tusse amaanyi omwaka guno mu bintu ebyo ebigenda otufuula ab'enjawulo bw'oba olina ka bizinesi ko nga kacyapati bambikeera kubanga omulimo ye taata yeki ye maama naye bw'oddaawo n'ogamba nti omwaka guno ngenda kuteeka sente mukwala n'Ameria oyinza okulya nno capital ng'ate ye alya magoba wange naye nze ebibuuzo muvubuka gwendoze eriyo yakusindise nga tonnajja wabula interview eno abatulaba kanjikomyano kubanga olabikanga ayina gye yayise kati akibadde gwa minisita wa planning yo oyagala nkolewa obadde wanteekawa oyagala kunziba muvuka gwalabika ate walabika waliwo eyamusindise siddamu era nina enkoko neze Junior yansobera bino ebyokulima nagato byogera newagera byogera ekyobugaga kya Junior amanyi kimu motoka ejo ate emmotoka waliwo eyagimu kabeere n'ekyo kasitawe bwekibanga kyekimuwesa nsinga bangi abatagiina amwamudulira bwekibanga kyekimusanyusa amwamudulira gwe wammwe yabulirawa nga siraba yagiina wammwe anyway olunaku lwa jjo oba jjo omaze nodayeko ku federation nakulabyeko ne Queen Shiba mwazeeko ku federation waliwa era Junior byebyagamba ate okumbuuza nti obadde ogenza kukola ki federation anti luba ayina annual meeting timwalalekako gwe muganda wange omuntu buli omu kyolina omumanya federation netukunganya naye ate buli omu alina gyasula okitegera nyinza okuba akaseera ako nayina era toli aido okitegera naye neera olaba wenasobodde era nenkola ki kyali kyatteekwa ti buli omu alina okujja ye teyasobola yalina byakwasaganya teyasobola gwali agikubiriza mete kati weyafunye obudde bakolayo ki era waabayimbi era naye muyimbi yali agenze kukola ki kulaba ku edikezo kwa edikeze mukwano gwa ekitegeera poziko nga gwe olinawo byoyagala okuteekawo kale bitugambe ogwekiwubi okakkane kamera gwagina yogera tukwala nti muzunga nnyo n'eŋŋambo kano mugenda kanzitiramu leero no muzunga nnyo bannamawulire mbamanyi muzunga nnyo n'eŋŋambo era nembuuza kyekikusumbuwa gwakuba enteekateeka ze balina abantu olaba Junior baagala nnyo buli muntu akolere ku programu zaabwe kuba kati Junior mugamba nti Junior tugendeko nagamba nina yekyamaliriza kati nga ogamba ate lwaki Junior tazze lwaki nedda buli muntu atambulira ku programu ze muganda kati yabadde programu nga mulina okugendayo ekyo twabadde tulina okugendayo kubanga twatagendayo twali titugenzeeyo era nga tulina okukola ki
ate n'ekirala kyowerabidde nti abantu gwoyogerako mukulembeze teyeetega toyiza namubuuza nti ate ku federation obadde ononayo kya oli vice president agenda ku federation wabayagalidde wonna tayimu yonna infact oyinza n'okuba tomanyi nti kwolwo yennyini emiti gwe yaggwa nti yalina oyinza n'okuba kito kimanyi nakavidi akamu kenalabyeko omukulu pengepenge ng'agamba shiba azze mu kusirika kalaba bigenda mu maaso oluvannyuma lw'okuvaayo ne bamukyala Kyagulanyi Babbi n'agamba bannaye abayimbi bonna musirise mulinga abatalaba kigenda mu maaso kale weebale nnyo naye tetulina budde bw'abantu bwe bati tegera ye ndowoozayo mbadde njala nnyo puroguramu eno tugikuumire nnyo ku bantu abategeera pengepenge tategeera no si kyeŋŋambye naye tetulina budde pengepenge yavudde n'emu oli tusanga olulala fere tuli bannabyabufuzi Ameria nange tetuli ki ababuuze talina namba zaabwe twogere ku bantu muteekewo situation ateekeyo posita at least Shiba mbu ateekeyo posita alage nti munnange ebyakusibwa ku mukyala wa Bobby omanyi ki oba abimanyi oba tabimanyi wangi omanyi ki oba abimanyi oba tabimanyi obuzibu obuliwo munnange mwemulowooza bye mumanyi abantu bonna babimanyi Shiba kyoka tamanyi kigenda mu maaso nkuwa example siri mu kwogerako ekyo ndi mu kugamba nti abantu abamu mulowooza mwe be mumanyi abantu bonna bakola ki babimanyi kyova olaba nga nze nsaagala muntu abeerawo naga banjogeddeko kino banvumye biki osobola okuba nga gwogamba tamanyi nze biki bye baŋŋamba nga sibimanyi weebale nnyo nga tenza abigamba okitegedde ziradwaliwo byenkamba nga tobimanyi nenkera ku bakyala emukola nga Ameria agajini how did that come ne nange era mbadde sibimanyi bulungi yagambye ani kale tubitegedde tufaayo tujja kwegeyamu ne Shiba tujja laba ekyokukola kasa tubitegedde twadde tubimanyi aye naye kyemmanyi bambi tabimanyi mukazi wattemulowooza buli omwa abantu bali kyolina omanya kiri kimu Junior Ibra njagala ekisino kitambulize mu mutwe nti buli omu n'ebizibu kamuta akubanga okamanyi nnyo kannyomeddaako buli omu naki buli amu n'ebiki n'ebizibu Ibra oyinza okuba osiibye enjala ng'ate oli afiiriddwa oyinza okuba olwazizza ng'ate oli agenda kuziika okitegeera so mu bulamu bw'ensi eno buli omu alina ebizibu olina omumanyi ekyo kitegeere nnyo ate wona okitegeera ogenda kuweweera omutima ojja nno okuweweera buli omu alina ebizibu bye bafiiriddwa abantu balina abalwadde mu malwaliro kati ogenda kujja obuguutanira ku Junior twanzikiddeko tatewo nga afudde ye yafiirwa dda aba n'akoowa ffe twafiirwa dde era tukolagamba nti kitalo nnyo ekintu ekiri mu kugenda mu maaso tusuubire nti Junior tomanyi kigenda sinnabiwa budde katujja kwegeyamu tukitegedde dda ku kirala kale tukitegedde leero ene question lero bewazeemu nga tuli bakowupe tuli ku birthday jajjajja naye gyotutwala tetulabayo obadde olinayo ekirala baaba twakwetegekedde manyi gweyasamayasama nnyo ebintu ebiri awo byomanyi naye kati okuddamu ebyo wamma Ameria tweddireyo ku jjajja buli muntu muleke bw'oba oyagala okumanya ebifaeyo Shiba asula munyonyo bajja kugulira omubuuza ako ojja kugamba bwakubula tugambe tujja kukolera appointment n'ababaka mbu bewawa kaadi bennyini basirise kukigenda maaso banne twandizeeyo nno ku jjajja kuba olaika naawe kennyini otandise okuva ku mulamwa ebyababaka tetubimanyi tetugenda tetukola mu palamenti wamma Ameria wamma jjajja leero awezezza emyaka 93 ekyebuuzibwa g'oliziweza tukyali ku mboozi eriwa ffe twagivuddeko dda nedda oyagala tugambe ekikale nedda kale tugambe ki kubanga ffe tetuli basirikale Ameria kati oyagala tugambe
Bw'aba obuzaale tuli basirikale. Ebyobuuza ne tubimanyi. Naye mmwe babiri nakajja nkitegeere bulijjo baŋŋamba nti gwe ne Ameria ne Junior muli muti. Ebirowoozo byammwe byonna biri biti nga mpakana. Beebala ababadde babigamba naye kasita naawe era okizudde. Congratulations. Weebale. Ameria omukyala amanyiddwa nga Grace Khan ali mu rehab naye twawulira luli akasente akamugjayo kaabula era mu bantu abaalaajanirwa ennyo okuba munnaaye gwe naawe oyamba abantu ab'enjawulo oyamba n'ebitakukwatako era netwaba tujja kubuuza ku Ameria ogenda kusobola otya okuyamba ku Grace Khan ate beside that ng'omu ku baamuli ku lusegere namuli ku lusegere lwa nsonga kyolina omumanya kintu kino kiri bwe kiti bw'oba olina omwana omanyi mu nsi muno abantu basinga okwagala nnyo abaana oba omuzadde oba nga nze njagala nnyo jjajja wange naye jjajja waba agwa mu nnyanja ne muwa omukono nga mumusika bwe nti aveeyo kitegeera nansika nga nziza mu kugwa ki era mumuta n'agwayo yekka Luganda nnyo Junior osobola okukamunanyola n'akategeera kadde mukolere omuntu yenna nti Junior oyinza okuba oyagala maama wo oba omuntu yenna gw'osinga okwagala bw'aba agwa mu nnyanja bw'ati omuwa omukono omugjeyo naye buli lwakusika bw'oti nga naawe ate ogenda ggwayo osobola okuggwayo naye oba omuta n'agwayo kwera mwenna temusobola kuggwayo kitegeeza kikyengezaako kugamba nti omanyi teri kibi mu bulamu nga muntu atalina gwaswalira ate nga omuntu atalina gwawuliriza nze olaba Junior oyo tuyinza otuula ne twogera n'awuliriza n'ategeera gamba kituufu eno nsobi kituufu omuntu waba alina gwawuliriza ne gwaswalira kikola naye omuntu yenna buli lw'omuzuula nti talina gwawuliriza ate talina gwaswalira olina mumulekera Mukama Katonda kubanga kati olaba ssente za Grace Khan teziyinza kubula bantu ntono kube baali bamuyamba naye omuntu atuuka ekiseera omanyi abantu abayamba babanja anaaba okuyamba kati oba olaba nga oconcentratinze ku muntu kiringa okwoza olugoye naye nga olugoye ezo oyandika mu ttaka n'oyoza noyandika mu ttaka otuuka n'ogamba naye olugoye olulaba kanduleke ndugubeedubeeko kati omukyala otegedde mu byenjogedde otegeddemu kitegedde era nti kati kuba munnange gwe buŋŋamba nti Grace Khan wagezaako mukumusikaako n'olaba nga naye gwosika olaba gwosika tekijja n'osalawo n'okola ki n'omuta si nze nzekka n'abantu abalala okitegeera omuntu yenna obiraba ebintu bino bw'omala osobola okwekozaakoza byonna ebintu naye neera bimala n'oba wekka bw'oti ng'olina teri ayinza kukyusa muntu okuleka gw'okwekyusa toyinza kukyusa Junior okuleka Junior nga asazeewo yekyusa obadde okimanyi nti Grace Khan ali mu rehab nebaza bonna abaasazeewo bamutwale kubanga bayinza okuba baali balwawo ki naye ffe twali tusoma psychology emakerera obwongo bw'omuntu obwongo bulwala ng'omubiri naye kizibu endwadde z'obwongo olwawo okutegeera nti oli mulalu naye Grace Khan kyalina okukola right now ne family is to not lose hope. All is not lost. Ndabyeko abantu abagenze mu lyabu ne bakomawo ne batandikira w'obulamu bwe bwakola ki kubanga between me and you obulamu bulina okugenda mu maaso abantu bafeesize traumas abantu bafunye financial problems amayumba gali mu looni business zitambula nebyakiyage tuli omu alina ki ebizibu bye naye kiba kibi nnyo mu nsi muno okubeera ng'olowooza nti ebizibu by'olina bye ebyabalala oba olugendo lw'otambula waliwo alina odda okutambulira nedda kiri kyagambye Ameria Grace Khan alina otuula wansi yeekyuse nga omuntu siri mu bulamu bwe naye ebimu ku byendowooza
ebiyinza okuba nti bimutataaganya asuubira bingi mu nsi byetamuwadde mu bufumbo mayina kyo kitawaanya abantu okuba nti gwe obadde olowooza ensi ejja kukuwa bingi n'etakola ki n'etakuwa. So I think she has to just reset her mind ng'omukyala ateye nti alina abaana ab'okukuza alekerawo okuyombagana n'abantu ku social media n'okukaaba yeekwatekwata atambule baamu. Ameria tuzo obusungu kyalina si busungu by the way si busungu ndi muzadde era Grace mwagala sigamba nti simwagala okitegeera naye ebiseera ebisinga omanyi bintu bingi nnyo abantu bibalabira ku bantu okitegeera kati Grace buli lwakola ensobi n'oyamba n'okola ensobi n'akola otuuka n'omulemaza segera kubanga olaba bukyanga batandika kugamba mbu bambi mumuyambe luli nga bayogera omulundi ogugumu kuba naye kenyini mbadde mbiwulira era nina obusobozi obuyinza okuyamba segera naye buli lwakaaba ne mwanguwa buli lwakaaba kati omuntu gwe bayambye omulundi ogisukka mwena aba mulala mu muganda wa wetamiddwa no siza kwetama ayogera kituufu ekiriwo segede sisobola kwetamwa kuba ndi muki naye ekiriwo kiriwo ekiti nti abantu abamu katolaba ebiseera bisinga omuntu agenda n'avuma omuntu tamanyira basiwalirako ne bagamba mulalu taba mulalu era oyinza n'omubuzeekera ng'abimanyi segera tikanywa omwenge evumu ono kangu munywera evumu ono nedda kati waliwo ebiseera ebisinga ng'olina kutegeera lwampaka segera kuba Grace si mulalu basinga mulalu teyalitegedde nti ono mwami wange teyalitegedde nti kino teyalitegedde nti kino naye nze ndowooza ayina kubanga mukama wakati Grace wali mukama musaasira wakati buli muntu yenna aba awulira nga azitoowereddwa kubanga olaba mukyala makula nawulira nga mukyala makula bamugamba ayina obusobozi obumuyinza omunyo segera naye mukyala makula ayina abokuyamba abalala omwana wa Grace yennyini yali mumuyamba alina otegera bagamba waliwo omuntu omu nga newoba olina ekisa kingi nnyo kati ate woyitiriza okuyamba ate otandika kuwonoona osegera kati mukyala makulu oyo waba alina abantu bayamba oba abamulabirako biki bwe balaba nti ayambye Grace okusooka nayamba ogwokubiri nayamba ogwokusatu kati bali abalala bayinza okukoppa nebagamba wayi naffe katukolenga ki nibalemala kati kitandikoleddwa kuba munnaye bayetaaga ssente betaaga ssente solution kitufa gye tuba tulaba ngendo kubanga Grace Kani ava muki ava mu rehab because nawula bamukwatirayo ekya ssente kyombadde nsaba abantu bajja neera still musondera kitegeera kuba tiwali kyakola zaale kibi akikola ki akiwonderera naye abantu bonna waliwo bwe nawulidde nti muganda we waliwo kati saawa zino ekika kirina otutuula mu kko nekyeyimukiramu kitegeera kuba kati nga famire bayigawo ebyeddala famire yennyini erina okuyimuka negenda oba nenyonyola omwana oba nekoleeta kati bwe byatuuka famire erina oyimuka. Junior taata w'omwana biisa omwana kino kiba kimulegawa nga taata w'omwana nga wekyamusanga era wekijja okumuleka akiviiramuwa tewali wakirimu tewali wakirimu so teyeetaaga kukivaamu nga gwakimutaddemu nga taata w'omwana asuubira yamba atya mukyala we ngoza yandisuubira atya kale omuyamba naye ye yayogera dda ebigambo byo byerabidde yakwata omwana we amumuwe amugaanira alina ekirala Ibra gundi oyo tumusabire ani Grace Kani kati twetagana omumusabira manyi munnaye so sirabawo taata waki sirabawo wakiyingirira na wakiviiramu nga bwe kyamusanga era bwe kimulese. Ameria abantu bandigerera Ameria weekube ku mutima oba tusuubire wonoozuukuka n'ozuukukira ku era omutima ngwekuba era neekuba kusonda sobola okusonda sinza kugaana kitegeera naye obuzibu obuliwo mama Grace Kani alina kubanga waliwo ebintu ebimu bye tukola omanyi kibi nnyo Junior envunza yali ekulumyeko yali ennumyeko kati envunza bw'odi lwotundula obugina buno n'otajjaayo kibuno kibondo oba tojjanjabye era esigalawo kati ku Grace Kani ndabira ddala nga simanyi kubanga nze mbadde mukwano gwa kituufu nga tujjira naye nga tesigenda nko diipu nti Grace olina maama wo nga sigenda nko diipu olina jjajjaawo
nga sigenda nko nga ebyo benna sibigendako kati kyemmanya ate mu kaseera kano byetaagisa to be for anything ng'owa family kubanga family naye abadde tayimukangako kitegeeza kyamaze kugenda wala kubanga nze simu baginkubira nga tebannagenda mu mawulire kati abafamily babaviiriddeyo nti nze ndi muganda Grace ng'ebbanga lyonna babadde tebavaayo kikoze kisuse kati awo tunaatera otutuuka Grace mumutereeza obulungi family weneevaayo oba mami we waba gyali n'avaayo ani n'avaayo ne bavaayo yes kati ne waba avuddeyo bayinza omukwata bayinza okubawuliriza anti n'akasente kennyini nga bwe nkugambye akasente family maybe yatuuse ku busobozi n'etuuka ekiseera nerabanga mu butuufu akasente kakola ki bajja kwetaagamu omukono nze anti kati omukono weguba weeguli nze wemba wakuyamba ku Grace mumuyambako njagala kulaba maama we bw'aba gyali mba njagala nendaba ku taata we bw'aba gyali njagala ku bantu be si bino nti Susan Makula nedda ku bantu be ab'ekika ki ddala so kati bwe tubalaba tubagambe osooka ojjoba bakyuke bagyeko tutuule twogere bulungi nnyo kubanga tetugenda kujjanjaba bujji nange ekiwundu tukoze eki tukijjeeyo kyendowooza yendowooza kale nga bwe kimanyi nti ndi saidi eno ndine Tamale mirundi Junior omukyala Ameria sofa omukulu badde nsaba jasuusi we ku bantu taweebuga mukamu biri kumaliriza abatulaba mwebale kwagala Ameria mbakuutira ekigambo kimu nti omwaka guno waliwo omuzungu kyayita peace of mind mwewe emirembe bwe tugenze tukula tunoonya ekintu kimu mu nsi mirembe Junior wakatandika okukula beera n'omuntu akola ki akwagaliza bwe tugenze mu kubogayi bwe tugenze tukula ate ndi mu kibaya kyembuuza obadde tokulanga siri mu kibaya buli lunaku omuntu akula ate okula si kumera birevu kula mu birowoozo waliwo abantu abakulu naye ng'era tebaakula nga beeyisanga baana bato webalioko musajja bikulu beetuula oyo mu buti naye nga n'ogamba kati babano babaakula so wamma kyembadde mbagamba nti mbeere n'abantu ababaagala abantu abawa emirembe and move forward Ameria ekituufu ekyo nze obugambo bwange buli bwe buti buli mu bantu omwaka guno guba batambuliza beera nnyo n'omuntu akwagaliza omuntu ne waba takwagala bulungi kubanga ekyokwagala si kyakkaka naye kasitaaba ng'akwagaliza ng'ayinza okukugamba nti Junior wano waliwo omugati jangu tugunone otegera mwawule omuntu akolagana n'omuntu ne mukwano gw'omuntu bibiri byanjawulo bati bayinza okuba bakolagana naye nga si bamukwano kati ate gwe obwongo bwo ne bukugamba nti nedda nina kuba naki nina kuba na omuntu nga kyali wange okutegeera so twawule omukwano tuyiga beera n'omuntu nga akwagaliza Junior eno mmoto y'omwaka guno bana omuntu ng'akola ki ng'akwagaliza newaba nga si mukwaliko kubanga omanyi abantu bayiga okutweza kumanya muntu mulungi natali mulungi woyawulira yakwagaliza kale akatalekeka ndabye sekisa abadde akubira naawe olina nnyo olugambo olinga mukazi mpasa owaye mpasa tugenda kuwa olugwe lwa chosen blood kati tugenda kuwa kadolwesi ka chosen blood ate nga mulaika tugenda kawa otandika okwambala yasamira muli mutemuyina njawulo yasamira muli ebyo gwabitaddewo baku Junior tomuvumya abantu naye nga mwenna abali eyo omulamu wamma gubadde gutuleese wano tubadde wano nga tuli mu celebratinga birthday ya jjajja wange aweza emyaka 93 mwenna abali eyo mbaagaliza mwenna abalina bajjajja bammwe mwenna abalina bamaama bammwe mwenna alina omuntu omukulu mu bulamu bwo oba ssengawo naye ng'omanyi mukulu wallahi mutwaleko kacaayi mutwaleko w'oba osobodde oyinza okuba tosobodde mu kifo kya Ameria kyaleseemu oba nze sisobodde kumutwala bwe kyosobola naye mulage mu ngeri yonna love kubanga omuntu okukuza omuntu si kyangu omuntu okwagala omuntu si kyangu bw'ofuna omuntu yenna akwagala mu appreciating kyanspendize sikimanyi kubanga simanyi muwendo gwe nnyinza muwa gumumatiza
kubanga weerabidde Ibra ne mu kugamba jjajja wange yanzija ku myaka emeka ku myezi 3 months nze kennyini sola kufuna mwana gwe sizaala nga mujje ku myezi 3 simusobola kati that's why ye nsobola omu appreciating kubanga nze omwana omuto oyo kuuka abiri emyezi 3 era nga maama we nja kuyambako naye mbeera naye kati wenzijukira nti jjajja ate yanzijamu ekyo emyezi sirina kintu kyenyinza muwakinza mumatiza wabula kyova olaba nga nebaza Katonda nti saawa zino tewali kiyinza kubeera ku jjajja kyesisobola okuleka nga Katonda yakireesa naye wegamba nti oba kati India nja kumaaso oba nti kati yes kyebaliza Katonda yes tajja kulyako kaabaana tajja kulyako kaabaana gatta kumugabula leeta akanankanyawo tewali kanankani bano badde banoonya obamanyi jjajja obamanyi ate mbamanyidde wa naawe bagamba fe abaganda tugamba oli mukadde anyirira nyirira nnyo bannange okufa ono muzzukulu oyo muzzukulu jjajjo ngambe owezeza emyaka emeka abaana owezeza emyaka emeka anti ngoba 100 ogoba 100 oba 8 naye ngaera ngoba 10 era ngoba 10 owangaalira wa jjajja ewange ebusega ebusega ate n'omanya ono ate n'otomanya wange toyinza kumanya ono n'otomanya wange nze mbadde simanyi wo munange akuwadde ekirabo akuwadde kya ssimu yo n'ogitegeera 17 eriko nina abaana tubalaba atazigulidde baana ngigulidde gwe anti bajja ginsomesa bajja ginsomesa eno yegundi yaako kyaja yaako gwe baliddawa kwata eno ye kyaja yaako emabegako obadde okwata ssimu kijajja era ye yagimpa ono obadde okwata kamapeesa oba kamapeesa naye nga kalungi naye kagwa mazzi kati n'asalawo nti olwaleero engeri gy'ocelebrating emyaka gye 8 kakugulira eno gyona ogimanyi onoogiyiga njagiyiga ate awali oyo omwana oli muzzukulu wo naye muzzukulu mwana omudaka biri Ameria wanje kati wewabadde awo maama wali namugamba dda nti essimu yagwa mu mazzi omugamba nti essimu yagwa mu mazzi Ameria wanje nti wewabadde awo munaye nga yaŋŋamba dde essimu yagwa mu mazzi ate munaye mazaalibwa ge nga munaye katumufunire ku ssimu ate n'olugoye luno alumpadde leero n'olugoye kati naluno olugoye Ameria alumpadde leero ali mugamba naluno olugoye Ameria yalimuwadde okimanyi jjajja oli mu kushabasitinga oshabasitinze omanyi ekitegeeza Ameria wanje yajja omulese ku 4 points wano sebo tewamala gajjika anti munnange olaba lwakuba tulina ebintu ebimu bye tubuusa amaaso naye omuntu nga jjajja omuntu nga maama wo gwe nga tonnafuna kirungi mu butuufu bwakyo yalina esooka okifuna kyova olaba nga olindabye abantu nga muwa 17 oba olina aseka mu butuufu aba agwana buli kimu kubanga naye alina bye yeerekoleza oza okubaawo okiraba naye munnange lwakuba nti buli muntu alina endowooza ye
naye nze endowooza yange ndabira ddala ng'agwana buli kimu siina kyengwana kyenyiza gamba nti bannange nze nina kulya kino kisinza gamba nti nze munnange ngwana kuvuga mmotoka bweti nga yitakola ki ndabira ddala nga ye na buli kimu akigwana kubanga yanfuna ndi wa myezi 3 kubanga olaba Ibra fe abantu abamu olaba tubeera n'abantu bakulu nga batulabye bukulu n'obeerako naye emyaka 3 4 oba gumu n'akwetamu ekintu ekyo kyantama bannange sikyagalira n'otusaasira ono gw'okuze naye kubanga nzija jange bukyangambirawo tanyigirangako mbw amale weeks 2 oba wiiki emu nga tuyomu nti oba nyigidde mbutaka kundabako tekibangawo kakati buli lwenkula nenyongera okulaba ensi nyongera omwagala ate ekizijagaza jjajja wange okimanyi Ibra ennyo kunjigiriza kanisa nze Ibra siina option mu nsi muno bwe mba nina ebizibu era nze wolabira nti oba ndi stressed biki nsaba service ya kumacha olunga ngamba butuuka Sunday ngende ngambe Katonda nze option gye mmanyi eri egi kati ekyo kyebaliza nnyo jjajja wange kubanga newe yabanga n'ebizibu oba alina mu challenges teyaŋŋambako nti genda wano so singa yakiŋŋambako nti munnange wabeerawo option simanyi ogendako mu ssabo oba ogendako mu ddogo oba biki osanga seŋŋamba imanyi naye ebyo teyabikola ki kati kyensinga omwagalirako nti yanjigiriza nnyo kyaki kubanga Ibra buli muntu ayagala Katonda naye ekintu kyakusaba buli Sande si kyangu kyokka nze newemba mulwadde okuleka nga ndi muyako ye nayagala gendaka natudde bwadda wakooye natudde bwadde okutuula nako kunkuuya ne ku kkanisa bagimanyi nsabira mundeeba mu kkanisa eyo gye baamenya dodo gye yamenya bagimenya naye bagenda gizaawo tebagizaawo tugenda gizaawo yazaala maama azaala taata yafa naye lwakuba nti mu butuufu bwabo nina namuyita maama kubanga omuntu eyakwola kuva ku myezi emeka musibe keeke eno tugende ezabano Patrick, kwata onone kuona jajja ono bamuyita Junior jajja mmanyi jajja tomumanyi Tamale mirundi zera jajja tumanyiganye era n'abali eri nabo basanyu ekirabo kya birthday kwa iPhone 17 ne Samsung oyagalako ki nti oyagala Samsung ayagala Nokia ayagala gyenyiga mapeesa kati kyogamba gundi bagizeeyo eno yo nedda oyagala Samsung jajja iPhone tajja zisobola ezitowa kati oba amapesa tugenda bujjawa ayagala bwa mapesa tagala za kuseereza tayagala nera katike kyoko kajja munyumirako tayagala najja eno bagyeta akunyonnyola jajja nakola ki zino zemukola muti ziseereza ayagala Sam kati tetumanyi
jajja tezisala just bakolako katono wewe naye nnungi yagande tayagala kati situmanyi oba muntu kati ku zino zonna jajja alonda weeri ayagala amapesa eno iPhone 17 ne 16 njiraba naye ayagala gundi ayagala ki kati jajja yagala tumukole ki ayagala 17 ayagala ki jajja badde kuwojempe mape bajja nwekola ngayo tereza kati muwe muwerekere ku kati ameri oyagala ojempe